Brian Seko w'emyaka 25 omwezi kutendekebwa wa MCA Jinja yasindikibwa mu komero oluvannyuma lwa kooti ya Buganda Road okumusingisa omusongo okuweereza omubaka omukyala ow'Ekabalole Sylvia Lwabogo obubaka ku ssimu abumusaba omukwano. Lwabogo mu kwogera ku naffe ku ssimu agamba nti Seko yatandika okumuwuliriza obubaka n'omukubira amasimu ku nkomerero y'omwaka oguwedde ng'amusaba omukwano era ng'amutegeeza nga bw'ateebaka ku lulwe. Ono agamba nti yafunamu okutyula omuvubuka ono okumulemerako ennyo era kwe kusalawo ensonga okuzitwala ku poliisi. Nga 11 omwezi ogwedde Lwabogo yasalawo okuyita Seko basinkanireko okujja House ano poliisi yamukwatira. Ono yatwalibwa ku kooti ya Buganda Road omulamuzi w'eddaala erisooka n'amusindika mu kkomerero 0 okumala emyaka 2 oba Sekyo asasule engasi akakadde kamu emitwalo 9. Nnyina wa Seko nnaku ya lwekyo yasenganya omusasi wa Pegi yanatunyonyola ennaku gy'alimu okuva mutabani we lwe yaggalirwa. Mu mbeera mbi kuba n'okulya sikyalya. Njagala munyamba bakulu mwena abaleyo omwana wange aveeyo. Omwana wange nzamusomesa mwana wa Kigazimba n'abanabonyebonyi. Ono yatwalibwa ku kooti ya Buganda Road omulamuzi w'eddaala erisooka n'amusindika mu kkomerero 0 okumala emyaka 2 oba Sekyo asasule engasi akakadde kamu emitwalo 9. Aye nze ng'emumbona nzira ssente edo ndi mukazi bukazi kuba ninze neeyiiya abaana bange okusoma nzira wentoola. Ono agamba nti omwana eka gwalina era gwalinamu esoobe nga ejja okumusiba mu kkomera kyakuttata n'ebiseera bye eby'omu maaso. Saba mama Sylvia Lwabogo osonyiwa omwana wange. Ono yeegayiridde omubaka Lwabogo okusonyiwa mutabani we kubanga yeka gwalinamu esoobe. Honorable mwena abali kumpuliriza ababusoga mwena mujje mwogere ku n'omukulu oyo asonyiwa omwana wange. Nakuyasa abazira basobola okumusonderako ensimbi akale ku mitwalo 9 okuziwayo mu kooti omwana wasonyibwe bamuddookirire. N'abali eyo mwena abasobola okunsonderako emiliyoni ndala n'emitwalo 9 mpoye omukulu oyo Honorable Lwabogo asonyiwa omwana wange. David Sabiri omwogezi w'Obwakyabazinga agamba nti omubaka Lwabogo mu kifo ky'okuggalira omuvubuka ono yandimubulirira okusinga okumusiba. Kyali eri Honorable okuba omwana oyo nti oli mwana muto bino byolijja mukola ki bireke ekibonerezo tulibonanga tikiri feya balo ya mtu yange tuyiye engeri omwana aveeyo. Abantu ab'enjawulo naddala abakyala bafumidde eky'omubaka Lwabogo okusiba omuvubuka ono kubanga abakyala baliwo okukwanibwa era nga kiri gy'ali okugaana oba okukkiriza. Ze ndowooza tekyetaagisa kusiba muntu yenna abakwanya. Abakyala tuli baidembe okudeema era nzo oyinza okunsindikira meseji tonatona ntwali tukaanirwako. Ale nifo tuli kunoonya abantu ab'okuba nabo saayo n'owoonoonya omuntu omukulu g'okumva birowoozo takusumbuwe ne mu nsonga edigemagana n'ebyenkulankulana. Ensonga yeetaaga kugiringirira ino omukyalo oyo alimba era aswaziza n'abantu bakiikirira. Kubanga omuntu asobeza ku muntu eby'amaanyi bamusiba ate n'omuntu akwanye eby'emirembe oba aganzizza eby'emirembe ate naye bamusibe. Katula abantu bakole ki? Kyali tekimwetagisa n'agenda mu kkooti. Balina sira bamusamu bakwanaganya nti bamiitinze yamukutte. Singa bamukutte nti yamukutte ku bbere yamututte kabina n'amutyobola mu bantu yamuweereza bubaka bwa mukwano. Ye okumusiba ye yabadde solution. Yekitabo omuvubuka Bernard Maluma nga mutuze w'essira mu disitulikiti y'Mukono aziwa n'okitebe kyaffe n'alaga obutali mativu olengeri kooti gye yakwatamu omusango guno. Amufiiriza okusoma myaka 2 kiri wala kinene nnyo. Kibonerezo ekyo kyasuuse kivudde mu kukangavula nekigenda mu kutulugunya. Naye asibye omubaka okukuba mu kifo basojja mutabani we kubanga akyasoma. Yandibaddemu omutima ogw'ekizadde n'atunula okuweerera omwana kwa leero bwe kuyimiridde. Lubega Ivan ne Lubega Geoffrey bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV.